nakola buli kintu waliwo abakazi abafumbira olufumbire w'omusajja oyo n'okwata ebizibu bya famire nnamba okuva ku nyoko kubanga bafumbiddwa omusajja ono kubanga omwa ku busolo bwo n'ofuuka pulobulemu olw'obusolo n'owerabira n'omusajja naye akuwa obubwe ayina maama we n'owerabira nti omusajja naye akuwa obusolo obubwe n'owerabira nti omusajja ono naye ayina maama we naye balina kulowoozaako nga bazadde be nze ndeba abakazi bangi nnyo buli kibeerayo buli yidi si musiraamu yidi alina okugende waabwe n'omutwalo mutayirira n'okola otya bannange tayiri otunula osula otunula ng'agwa omukyala adde eri awoomera omwana wo tayagala mwana wakwe terina sukaali n'otola ne tayiri eyo gw'ogimanyi omwana asulako aba asiiba akaaba abakyala mukisuusa wali banazaala ababisigenda bagaanira namulabya Bebo Edisite Munyonyi. No, can you imagine? No, Uganda olaga kifaananyi kye kya Uganda. Nedda omwana wakibazibye. Emirates bwe otula mu Emirates bakuwa ebintu byonna byogenda okozesa blankets nezo Edisites ne bazikuwaawo. Bw'oba ovaamu obirekawo. Omanyi lwaki baba baaziza bagenze nabo bakimanyi nti muntu watula mu Emirates. Muntu ategeera mutegeevu abamugaggamu abayakolamuko mutegeevu teyakalaba nze ndabanga bazeerabidde kuba tebasobola yawula okwerabira tebeerabidde balowooza nti bukolera ewalala baba bajja kujja nobagete babulowoozese bajja busonsekamu kaboze nasa nabukole please obwo buntu bukolera kweyo nyonyi yokka era tebugenda bagasa kugenda nabikola mu by'abantu kusoza kifaananyi kya Uganda era nze nkuya minisita w'omuna by that side no bashi owinga bano kino kifaananyi okwerabira kya buntu waliwo omuntu nga typical thief yawula okwerabira kubanga baba bava kunyonyi wali ebintu babiwaayo n'abavubuka ab'obuvunanyizibwa nga bayita otya typical thief bavunanyizibwa ki bamututekolayo kimuyimbi singa nga nti abayimbi owaawa anyway saagala kugendayo nzeyo saagala kumanya bibakwatako era ndyoke bandigenze good and well okutambulako kirungi mutambuleeko mulambule mukope ebintu mubete mu nsi yaffe naye okubba Edisite eggwanga ate bwewunye Yisima yabalabisizza okumala Yisima nga teyerabidde Yisima wa Sweden ye yagenda dda Munyonyi z'abazungu excitement yalaza Yisima yazze kati alina page ayagala mwe content naye mukunkuba bakyazanga simpoke nga bankuba nga yomu wano mwenavaayo okwata naino mwana gwe nali panishinga yalumba kusasa namugamba naye mukwata full figure era ne bateka embera kusasa lyankubidde nga avaawo imanga ngamba Jennifer terayo file nange nyamba nterayo ne mamukyusa saawe eyo be munoonya abo waliwo nno omukazi gw'osanga nga yenkana nga full figure nga naye anoonya omusajja nga mugagga yazimba mbw alina emyaka gyange gikyanoonya omusajja talina mukazi na baana abasajja enywa mukazi wa Nsamba bamujjako ekiraamo endagano yaawo mbweta njikuterese nga n'omufu tebanamuteeka mu ttaka mbu mulamu we muganda wa Nsamba kani imagine ebbanga mukyala wa Nsamba tebakulunkana bintu bya mufu bwe tolinayo kirowoozo kigana nawe one day on time ogenda kufa bamulamu tebafumbirwa bamulamu baganyo tebafumbirwa abafumba bate batulayo waabwe goba walemu obufumbo bubwo bwoba asobola okulema obufumbo bubwo lwaki obwamu nno bufukirayo leke abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mbeerawo nnyo in your latest updates and celebrity news n'omukyala Jennifer full figure okubaweereza njagala okubongera okubajjukiza nti aba Speed Express Tours and Travels bakyakola era nga weetuli nnyo okubeera nti tubaweereza mu buli mbeera yonna Bakana afa Rest Coffee Academy twaguddewo branch empya mu Dubai awo okulira na Fish Roundabout beera ng'otunoonyaako bulambalamba osobola okubanga okozesa ku services zaffe wetuli e Uganda gye tuli mu Abu Dhabi gwe wenna omwana yeetaaza okubanga osoma yanguwako bunambiro abaana bakadaama tofiira mu bwakadaama nga waliwo omulimu gw'omutwe gw'osobola oyiga aba Rest Coffee Academy balina bakery and pastry osobola okuyiga okukola cakes ate nga gino emirimu bw'obeera ogufunye Dubai oba mu nsi endala yonna mulimu gwa bay nyongera okubebaza mwena abatufollowinga nyongera okubebaza mwena abapya ku channel eno nyiga akagamba ako ka subscribe bot okubeera ngo joiningirawo show tutuddewa agisula kusula motors omutujjo kale mukwano omutujjo omulabye ntujjo no video yange nawe mama ebubo olijawo mbubira ndi mwana wa nnyoko
nze ne Munyonyi wansubula muwala gw'omanyira ama mbabuuzaako mena bali ku HK Media mugamba muti ono yanfukira problem alinga entendering alinga nsasula mbuuza ku mikwano gyange nga Uncle Martin from California. How are you? How are you doing? How is there? Nembuuza ko mwenna abali ku Supermania mwe bali kwera ku Supermania because abantu bangi lwaki onkuba akama Uncle Martin mugamba twakusente weyogerere nzampa sente nzampa lwaki gwe toyogera tomala kunkuba akama Uncle Martin mugamba twakusente Uncle Martin tuwe kusente because money is life tuwe kusente tuliyeko omusana gutookezzo tulaba wano ogutubabula naye so twakusente nganze bompa kusente era tuongere nkwagala nnyo muganda wange because oyagala nnyo bana Uganda ate otwagadde nnyo Uncle Martin I respect you. Mbabuzaako mwana bali ku HK Media ne mbagamba nti mwe bali kwagala HK Media subscribe yongera okusubscribinga ofuna amazima n'obwenkanya abantu bangi nnyo. My motto is face fact abantu batya facts naye amazima gasigale nga mazima fere tugenda kola kyakaali tugenda kola kabampane okwogera ebyo omuntu yagala okulya nga twesigamye ku mazima na kufumintiriza nesigama ku mazima na kufumintiriza yensonga ndaba nkwata akatabo kano okufumintiriza kyekyo muwende kisingayo mu nsi yonna kebaita reason as the world masterpiece kasangwa ku Am Shopping Mall ne success and based on reason and reality kasangwa ku Am Shopping Mall waliwo edduuka etunda arms ebintu bingi nnyo naye nga bitundibwa arms. Omukozi wa Soroti TV ogamba otya? Ndi bulungi. I'm good. Jeni Kongzi. Ekitibwa kya Mukama ebintu bingi. Kisinzira bani benkolera n'ensasula. Era otegerera nti oyo. Tokubya nnyo. No, kisinzira ni gwenkolera n'ensasula yimiridde ate tukyakola bakozi tulina fisa ze tukolera tulina abantu betukolera kati omuntu nga Pastor Bujingo bo mukolera omanya first of all ino musajja asobola okuliwa mu mwoyo asobola okuzimba mind yo. Osobola kumanya omusala gwo genda kola ki asobola va ku bantu osobola gamba ngenda kola Pastor Bujingo ngenda kusaninga sana na myaka 10 nazikuwa no bako chewe kolera munondi gumu abakozi ba TV banki ovola abantu bamaze myaka nga bali ku TV ne ba at the end of the day na beranga ali mu banga tulabye ko wano mukyala wa Christ Nsaba akoze emyaka n'emyaka wadenga bali bambandinga naye tunuli akamimba ke bakayanira emyaka gyako de wali omukozi wa TV yajaguza emyaka 25 nga ali ku TV natambulira ku boda so sibalumba nti obambalumba nalabashira avayo ko naga nti bafuna emitwalo 5 nebo funa omuntu mukama nga alinga Pastor Bujingo kitibwa kya Mukama abantu banje bagala tula wentuula oba okikuba kubanga first of all agenda kuzimba mu mind mu mwoyo mu birowoozo musajja wa Katonda tomusubira kubba tomusubira kulya zamanya ekyo kubinawo bo ina kye weyongerako ng'omuntu mulamo tutambulira mtu agala okweyongerako n'okwezimba ogenda maaso abantu banyinya bagala okukola kyenkola n'abaana balina degrees n'abalina ki nalabye abalala bali negativity ku success yange naye nkimanyi bulungi nti nno omuti oguliko ebibala goba kuba enkonyo gata abantu banyu tebatwagaza success ezo abantu buli muntu ayagala naye ayagala otuula awo balina degrees bagala kubeera awo wendi bagala okubeera omwabuzi wa president ngo wabula president w'eggwanga naye olwokuba toyina mukisa omukisa kintu kikulu nnyo mu bulamu nagamba nti akajiko ko mukisa kasinga ekitampeko y'amagezi omukisa kintu kikulu nnyo kozesa omukisa ogwo gw'oba ofunye oyambe n'abalaffe ekitusinga okuba n'emikisa kwe kuyamba abantu betuyamba abantu betuyirawo emibiri Mukama asinzira ku Katonda ajajinga mitima asinzira ku ekyo kyobala nti abantu yes abantu bangi batutaddeko damage ezine tetugwa kati abala bali mbago bakumirimu naye mukwano gwange Mako bamugobye Dani bamugobye Dani yankubanga kwa Mako bamugobye yaze kati alina page ayagala mwe content naye mukunkuba bakyazanga simpoke nga bankubanga yomu wano mwenavaayo okwata naino mwana gwe nali panishinga yalumba kusasa namugamba naye mukwata full figure era ne bateka embera kusasa lyankubide nga avaawo imanga ngamba Jennifer terayo file nange nyamba nterayo ne mamukyusa sawe eyo nga baluza basobola okunnwana nze nno nga sirwanika nze Katonda yannwana nabagamba nkuidemo kipato kya Katonda nasomera mutola mamange nasomesebwa Katonda ntudde ku mukono gwadde gwa Yesu Kristo mwana wa Katonda omulama kati wolowooza nti ogenda kuba full figure musule abala bali babagoba ku TV bagobye babakozi bimeka 205 nenze simala call application ebera simala come here tali interview kyokisosa mukyala no osobola okundaga nti nakola application weti nga netago mawe gutikeko kazi bati vendala zenkozeko sikolanga ku application my sister kebere wa mkulembeza gwanga twala obusungu ku Soroti TV ani ayina obusungu mukwano nsubya ntacho kola nkimanyi nkikusinga nina experience singe hiyo that's why ovuga moto ku TV cyanja no jango nonye bwe nalaba nga olese ku musajja omu Jeni omusajja omu kyali kyetagisa
Okintu kyonna no. Omuzungu agamba nti the only way to conquer fear is to face fear. Sometimes abantu abamu beetaaga okugirayo. Ebintu bingi ebituluma nze bw'oyimira n'ovuma pastor Kakande, n'ovuma pastor Bujingo, n'ovuma pastor Bugembe. N'ovuma nze. No. Buli musumba amuvuma nti mubi naye yayita musumba. Bw'omubuuza nti kyaki erirudda batayogerayo. Bw'omubuuza abantu basumba tabayina. Kyokka ye yayita musumba w'amaanyi. Naye n'omubuuza kyaki ye we tayogerawo. Yayita musumba. Kakati ye bw'oba wayita musumba kye kikuvumisa basumba banno. Ate ng'oli musajja mukulu kitegeeza nti osobola okulumba abasajja abo ne mwogera. One on one. Ne mubaka enzikizanya ne mukizaganya obutatanda nafa abesiga Katonda. Abantu banja bayine sumba ne Katonda. Kwa abasajja abo batuyingiza mu mwoyo. Ne tubeera nga tuwoza nti abantu betusembayo okuddukiramu. Ne bw'olaba nga afuuse kimpempempeme ku TVM. At least omuwangamu so naino muwamu. Watugamba nti endongo temuliimu mane. Endongo temuliimu sente. Mulavite sente zasimbyemu ennyumba. Abantu abasinga bosinga okulaba balina bye beekoledde. Baliko emikono emirala alhamdulillah buli muntu yeetaaga omukono ogwo naye ng'endongo nga ye endongo temuli sente kuba endongo gyo sente z'okola zozaamu kubeera kwegula njagala bategeeza wano Mozeredo yafa ng'ali mu kuwanjaga ekyokuba ennyimba ze ng'era asasulira sente yafa talina kyalina naye nga be bayimbi abaasinga okuba aba best one era be bayimbi baasooka okunominatinga mu BET award naye yafa ayina ki ngezeza bugezi saagala mu nnumbe mwogere. Tulina abasajja ba legend betusobola okwegerako nga Prince Job Kafeera. Abasajja abo bayinza obutazikawo. Yafa ayina ki? Mulaba abaana bebetemera mwana atunda eki. Tulina abasajja nga bolaba like Basudde saabalabako abo saamulabako. Basudde tewamulabako ng'oli muto. Saamulabako sera sammanya. Ndi kibebe. Saamulabako naye sammanya naye music we mwagala nnyo olw'ensonga nti music we Kabasudde yalinga nnabbi. Ebintu byayimba kati saa zino tubiraba. Osobola okutunula n'ogamba musajja ayimba ku kintu wekiti alina ebintu byayimba n'ogamba nti teweefula nnyo kyotoli wamuwafu laba kapa wajja ekanula amaaso ennyange something like that bw'obanga osobola okufuluma nti osobola okuyiga n'ogamba tolina muntu kwefuula kyotali teweefula nnyo waakabye n'ensi etubanja buntu mulamu tokisusa waliwo abantu abeefudde nti bo banjawulo nnyo nina abantu benja challenge nga bendaba nga abakyala b'abagagga muntu akeera kumanja nafumbira omusajja nga mugagga nnyo n'omwera ng'omusanga mu mmotoka ya waggulu omusanga alina ebisumuluzo omusanga yekozeko yekubika makeup akasobola sifa batalina makeup omusanga asibye essaawa nga yabbeeyi ngene yange ng'ali mu mmotoka waggulu n'omwegomba n'ogamba naye omukyala w'omugagga ono naye ng'ebizibu by'alina ng'ebizibu by'alina omukyala oyo nga ne wagenda mu famire yeewabwe abaganda be ne bakyaliwe ne bagamba sister omusajja omugagga tuweeyo weziti aba talina ziba za musajja kubanga ennyumba gy'alimu ya musajja omusajja alekebwako ekyokulya yamuwa sente zisiba enviiri mukwano oli mwavu mukwano you a poor woman mukyala w'omugagga oli mwavu njagala nnyo abakyala kino mukijje ku nze ebbanga lyofubakanira ng'onoonya omusajja mugenda ku mativi noonya omugagga eyevuga noonya omugagga eyazimba please noonya ssente obeere landlady ebbanga lomanya ng'onoonya omusajja eyevuga noonya ssente weevuge obeere ku sterling yo wali ogamba hello hey kati ffe tubeera mu jjama buli muntu n'aloba nga wasimbula no that is fact bwe tulinya ku bodaboda nga mwasaamirira kubanga nze kakati nze kanze emmotoka tezikyanfuga no ze emmotoka tezinfuga wano mpanga ly'amamotoka tutunda mmotoka that is one nze kenyini yes mukyala munnange gwe anoonya omusajja omugagga olunaku Katonda lwalijja omusajja oyo mu bulamu bw'ensero n'agenda Katonda gy'ali alagidde oba Allah lwolitegera nga bagamba nti please get out of here. Get out of what? Get out of here. Nga bagamba pack your things and get out. I see. Abakyala bangi abalimu eyo life nga gwolaba wamalayo watuuka mukwano okugamba ekigambo kino njagala mpuliriza bulungi. Anti abakyala abazaala abaana kyeki babeera abaana kyeki abaana bebeera ne bintu mulekerawo omusajja ogamba nti emmotoka ya musajja n'ogamba mbu emmotoka yaffe bannange emmotoka ya musajja abasajja beera ku ennyumba yaffe madame nange ennyumba yaffe eyo ennyumba ya musajja mukakanya akajenje bakazi mmwe wabiwulira wano Rema we yazimba ennyumba ku basajja mufumbiddwa waliwo abakyala bagenda ofumbira omusajja ng'omusajja mu nnyumba ye omusajja n'emmotoka ye otuusa oleta akajanja ennyumba emmotoka yaffe mu mmotoka yaffe watadde mwani oyo bakyala
ebbanga lyomala ng'onoonya omusajja omugagga olwokubanga nkusanze oyina emmotoka oyina kuteeka mu buli muntu sinnagaana babadateekamu bamanyi ate kati abo beyagigwa nabo bamanyi mukwano towabe bakazi mmwe mbagamba kigambo kino namwe abayita bakabagagga mulekerawo okweyita bakabagagga nga ku bintu by'abasajja temulinaako wadde akakomo njaga wayita omugagga nga bwe yali agula ezzana bagamba nti muteekeko ennyera ya maama w'abaana yes nga we yali asayininga ebusaabala maama w'abaana bagenda n'oteekako omukono ettaka lino ndiguze lya mukyala wange n'abaana bange nange mujja kuyimira mu kooti ng'olina kyonyonyola eggwanga naye ojja kutuuka mu maaso ga kooti bakubuuza ebibuuzo nga bakugamba get out of here toyina wadde akakomowe kati so abakyala mwegendereze naddala abakyala muyimiridde nnyo nze tebannyo abawala kazi ku tv teri aja nanoonya musajja ti noonya omusajja tukole njagala omusajja nga mugagga nga yeevuga nga alina amaka nga alina ennyumba maama nnyabo kitaawo lwaki walesayo kitaawo wandigenze newegadanga kitaawo be munoonya abo waliwo nno omukazi gw'osanga nga yenkana nga full figure nga naye anoonya omusajja nga mugagga yazimba mbw alina emyaka gyange gikyanoonya omusajja talina mukazi na baana fe abasajja enywa naye nkyafuna omusajja nga talina mukazi na baana levo yange mpozi awo yonga aba yadiba bulala aba teyakatawala ddamba mumutwalawo yalinga ekyangwe nze neyagala abasajja bano abatuludde abalina ebirowoozo bimala maama waliyo n'abaana abato abatuludde nga batuludde wa aba bakola obunyama abawunya entuuyo abawunya enkwawa ngaki ng'ebirowoozo babijja wa etuleke mama naawe ogwo omulembe gwali gwa dajjeni nga nno bangi nnyo kakati nze bw'oŋŋamba abavubuka b'ennaku zino nga babeerawo okwetega bakazi bakola jimu naggula ngoye ne ku sipiika asobola okubeerako nga yazijje ku mukazi ng'era ategeddewo omulala babeera ne bulaputopu bwe mutamba namo n'akabikwa n'olowooza mbu ategeera nnyo kumbe talina na mulimu babikula bulaputopu bwatuka n'akaja ishwe n'addaku ino ga nti alina kyakolako bali beetega tebakyatega kati batayiza butayiza bannaye bavubuka mmwe kati temukyetega bwa mutayiza butayiza mutayiza naye ensi ejja kubatayiza eno ensi etubanja kigambo kimu buntu bulamu so n'olwekyo omukazi ng'okyanama kunoonya musajja yeevuga noonya ssente weevuge naye kati ensonga za mukyala Nsamba ozoogerako ki ensonga za mukyala Nsamba nja zoogerako Nsamba rest in peace nja zoogerako mu kufumintiriza mu ngeri bbiri ekisooka ddala ab'ekika bayitirizza nnyo mu lugube bannange family that is too much ab'ekika obadde okimanyi nti nali mukwano gwa Nsamba twatabuka Nsamba we banamutwala wa mugagga ki mwatabuka n'omufu twatabukako n'Ensamba ne mwesonyiwa namutwala wa mugagga nanjogera ebigambo bingi ate nga ze mututeyo kakati n'omugagga ne mwesonyiwa kakati naye ajja nanetonda nanga sister wange ebyo bibeerawo mu bulamu biki yansanga ku police wa ne mtuba twakaddamu okolagana naye before yanyumiza family ye nga bamugabayo bana bukulu nga n'okubeerayo bobezi era nga yali amatalizikibwayo nga teyekakasaayo nga talina basisita be talina baki kwegaba yanyumiza bintu bingi naye saaga byogerako engeri gye yafa kakati ekisooka ddala mbadde njogera ku bakyala nga onsala ekirimi abakyala bangi bakazi mmwe njagala bagamba ekigambo kino njagala tudde mu kufumintiriza siri musajja gwozaddemu omwana nti ofuuka mukazi we obadde okimanyi nti osobola okumala n'omusajja emyaka 10 n'abaana n'obazaana nga toli mukazi we toli mukazi we alikyanja n'akeera ku makya n'akuba omwana muwala embaga ne bagenda mu kkanisa ne bamugatta nga talina adde akatututuka olubuto nga gwozadde obwana bukufukidde amasooka gakutuse owunya omusula okuva ku makya owooza twezimba obadde okimanyi nti omukyalo gwe bawasizza ennaku 3 yabanannyini bintu ebyo abala bwekibagamba bagenda kunyiiga tebakikkiriza ekyo era bajja kuyomba omanyi nze nasalawo kwogera mazima that's my motto is face fact abakyala bangi bali mu maka batobe n'abasajja baabwe bakoze omusajja natuuka kisaana alaba nga oba okadde bato kyamugyamu tonyumira akaddaali batokola ki oba omusajja n'afuna ssente n'afuna omukyalo omukyalo mulala kati naawe n'otakifaako nnyo ne bawasa oli ne bamutwala mu mbaga ne bamutwala luddawa kano najja musajja mu bulamu bw'ensi eno n'awumula n'owulirayo leke nga tolina ndagaano gye bakusayiningirako nga gwe mama w'abaana
naye abakusaninga ko ngagamba kagotuddemu togayinaako wadde olweyo nebagamba nti fumana. So Mukansamba ali mu bukatu ka mirundi ebiri bwe tudda mu mateeka asobola okuba nga agenda viiramu awo bwe tudda mu mateeka ne buli kintu kyetagamuako obuntu n'okufumiitiriza famire efumiitirize. Nsamba yayinaki omukazi abaddewo batobe naye ali lubuto mumugobaganya kwaka akayumba kagobya omuntu bannanga abantu b'ekika abantu ba famire mwagadde nnyo ebintu by'abafu naye nze amazima ga Katonda ali mu ggulu lw'endifa omuntu n'aleeta ebinnyonnyo ku bintu byange n'omuzimu teguli ebaka era nkyogera nnyo. Yes omuzimu gwo gujja kuba mukambwe ate gwo gugenda kuba muzibu nnyo nemuli guteekako eddagala erifaana atya kubanga nze nemukkiriza mu Katonda kudde mu kyato kya Katonda yandeze nemuli gamba nti mugutaddeko eddagala mugutaddeko emmwanyi simanyi mugusibye muta ogwange tebali gusiba tewaba wa Luganda aweneene ebinnyo ku kintu kyange kalube lugoye alamidde wano kwekike media tewabeerawo owooluganda yenna aginiikirira ebinnyo nti mbadde mumanyi namuyambako nze ndikaana kambaata netakulira kuza sina bazadde netakulidde paka wendi kati gwe jangu ng'oligengereka ku bintu byange leeta embazi z'ebinnyo we sikuba mu accident nenzikuulakuulamu zonna. omuzimu gwo nga gujja kuba Luganda bannange families ab'Enganda mutumaze abooluganda bakisuusiza that is too much. Abooluganda sobola okulwala nobeera wadija ng'oli mulwadde muyinga tewali wa Luganda kwa Katonda naye omuntu oluzikira ne bajja oba bannange bavaawa oba ani abayita batuuka mu budde mu time entuufu ey'okukaya obadde okimanyi nti ekinneewunyisa okumanya abantu bano babi bajjako omukazi mbe bamuggyako endagaano nga n'omulambo oba gwakakutuka nga bakadda oba nga tebana nakudda anti bagisaba omukazi bagisaba Mukansamba ye nga ayita omusajja akuta ejjampa mukazi wa Nsamba bamuggyako ekiraamo endagaano yaawo mbweta ngikuterese nga n'omufu tebanamuteeka mu ttaka mbu mulamu we muganda wa Nsamba. Can you imagine? Ebbanga mukyala wa Nsamba lyaterekere ye endagaano yali awaayo yaki. Kyenneewunya nti n'abakazi baddofe batama. Muno mu bulamu olina okweberera mukono otabeera nga ddofe nnyo. Kuba okimanyi olina abaana. Okimanyi talina baana kale tazaalanga naye bano balabirira aba Nsamba. Ate okimanyi oli lubuto. Ekyo sina kikulu mulamu ebbanga loterekedde endagaano eyo. Ng'olina ebbaawo mulamu oyo agenda gy'okuterekera kati egenda ggwa leero. Egenda ggwanca. So abantu abamu balina okweberera muno otabeera ddofe nnyo. So abantu ba family mubegendereze abantu ba family omuntu wa family asobola n'okutta naye nga yekigendererwa kye bintu byo nze ne ya family ze neewunya ze neegomba nga family olaba family bannange baterera bannaye waliwo nange family z'entunu nze waliwo family z'entunu kati ntuna family ya Jamisi Kigundu tuna family ya Sula moto ne baganda be kweka family nyingi abavuze zisingamu ebizibu family z'abakaga munange tezibayite zibiina olabira no kubaganda basula bakamoga tebali muntu gabamanyiira nebino bimawobe ebyajja binonye ekyokulya nebitumanyira nze tebamanyira nze tebasobola okumanyira ngaga bamumanyiira mugaga tebamanyira munange simanyi bamirambo nekolera so mu byonna family zitandika okweddako buli muntu wa family nga tolaba kululunkana ebintu bya mufu weekolera ebibyo n'ekyokulala bamulamu lwaki tebakululunkana ebintu bya mufu bwe tolinayo kirowoozo kigali nawe one day one time ogenda kufa bamulamu tebafumbirwa bamulamu baganyo tebafumbirwa abafumba bo tebatulayo waabwe gwoba walema obufumbo bubwo bwoba asobola okulema obufumbo bubwo lwaki obwa munno bufukirayo leke sirifukira mwana wa gundi mchala wa mganange kizibu bwe bakyala tebava waka ne beeronda be bakujja emize emibi talina mulamu wali kwagala bo mukolera kikiba mulamu era bwe bane mulamu nga akwagala wesunangako alaba ng'olaseneza muganda nomugamba genda muganda wakwebakeko weere bakyalira banne bamulamu bakisussa bamulamu bakisussa mulamu alemera ewaka nga ne bakwetera akantu bawa kubeewo n'akantu luba lutalo nogamba bage agenda omwebakako gwe agenda okwebakako kwegamba ze bisobera sijja kulimba nze bintu byantabula nze omuntu gwensaasira oba gwennumirirwako ye Nazaala azaala omwana we nga omulenzi
ng'amwine mambye essuubi n'amuweerera n'amusomesa n'akola ki ng'amwinamu essuubi era abakyala njagala bagamba abakyala bafunenga ekisa mu mutima ng'abaana bano bagenda mu banazaala baabwe bagenda mu bamaama baabwe abalenzi omukazi akuza omwana we nga gwalinamu essuubi neyerekeza bikantu ng'amanyi nti wanaakadde omwana ajja kukola ki naye oluwasa omukazi ng'agamba maama okusanga nazaala osanga amalaalo banayi that is bad naye mulimu ne banazaala bakisusa Jeni wali ofumbo nati njagala kikunyonya yes ndi mufumbo ze family y'omwami wange njebaza anti oli 20% nze family y'omwami wange njebaza tebamanyira obuzibu obuliwo izati nedda nze basooka ne bantegeererawo omuntu bw'ofumbirwa nyazaala atandika okufuna obujjanga alaba weefuza omusajja omutwala omwana we yenna omututte omwana omutwala fine sinagaana tontegedde ntonkotinze bubi omuzadde ono omukazi nazaala akuza omwana we omulenzi nga gwalinamu essuubi n'amuweerera n'akola buli kintu waliwo abakazi abafumbira olufumbire w'omusajja oyo n'okwata ebizibu bya famire nnamba okuva ku nyoko kuba nga bafumbiddwa omusajja ono kubanga omwa ku busolo bwo n'ofuuka pulobulemu olw'obusolo n'oweerabira nti omusajja naye akuwa obubwe neweerabira nti omusajja naye akuwa obusolo obubwe neweerabira nti omusajja ono naye alina maama we naye balina kulowoozaako nga bazadde be nze ndeba abakazi bangi nnyo buli kibeerayo buli yidi si musiraamu yidi alina okugende waabwe ku Easter agenda simanyi boxing day simanyi midi simanyi Christmas buli weekend bannange gomesi zifuuka gomesi naye ng'omwana tanaba kulowooza ku nnyina ne bwebuuza omukazi ono buli kaseera agenda diri waliga nze ntununya nnyo abakazi oba nsaagala abakazi sina mikwano gy'abakazi era sibaagala otununya omukazi nga talina bwaligamba bbaawe neyagala nzeka because nalamanya entegera yammwe ennafu n'amazima bagatya otununya omukazi n'omugamba wali ogenzeko wannazaala otombuulira saagala kumanya naye nga talina na lunaku lwagamba nti mwami wange tukoleyo maama shopping tugendeko tulabe ku maama kale bene Christmas tugendagenda maama luli twagenda kuye wange eno tugendewa naye ng'omusajja ne wagendako ewa nnyina n'omanya nti yagenze wa nnyina alira wakibalu sibakati baka kunyoko naye gwe wali obaddeko awo n'okuza omwana w'omulenzi nga bwe tukuza abaana abalenzi abo mu lutalo omwana omulenzi ali expensive asinga omwana omuwala webale nnyo kyova abaana abalenzi bakolagana nnyo ne bamaama ate abakolagana nnyo ne bataata so abakazi mulekerawo okwefuga abaana b'abakazi abakyala abakazi abazze bamalaaya abafumbiddwa abazze okufumbirwa ebintu mulekerawo okwefuga abasajja ne mbajja ku bannyaabwe take my point anantegeera ajja kuntegeera manyi nti okuntegeera olina kubanga otegeera nnyo mulekerawo okukwata abasajja bafuula toolbox zammwe ne mubajja ne ku bannyaabwe nga nammwe muzadde abaana abalenzi naawe olina omwana omulenzi agenda kuwasa bayibuli egamba nti katonda tasekera kubanga muntu kyasiga kyalikungula omwana wo agenda kuwasa ng'obadde omuweerera gw'olinamu essuubi laavu yonna bagimuggyeko ebbaga lwe omwana wo ng'afunye maswabba amugaye tosalewa nnyoko kyokola kati omwana wa muno so mwagale babba bammwe ne banazaala bammwe oba banazaala bammwe mubalekere time y'abaana babbammwe balabe ku bannyaabwe mubalekere nga ye akantu ebimu omanye obufumbo kuba ebiseera bisinga kwerekereza abasajja nabo bakisusa neyerabira nnyina ate omutima naguta waliwo abasajja abaagala bannyaabwe olaba lukaaga naye yasula omanyi gyeyita omanyi gyeyita so atasobola kutuuka we nga tagenze neyerabira nnyina nadda ku nnyina w'omukazi n'abasajja abamu we batyo nabo nkutegedde bulungi yes anti kuba kufuga bbiri ya mukazi abakazi abamu bafumbirwa abasajja ne babafuga ne babanga ababatendalinga nga newokola akantu otyo ovumwa wali abasajja nga bakuzibwa sagenda kuyomba ati okuvumwa ati omubogolera ng'omukontrolinga ng'alinga ali ku mashini ng'alinga remote yo nga kurespectinga naye n'okutya ng'akutya omadde okimanyi abasajja mbate bakazi baabwe babatanga agamba nakola omukazi kino kigenda munyiiza kino nati okuweerera ku mwana wa sister we ng'atya mukyalo we kunyiiga bannange muzadde nze njagala okutegeeza fena tuzadde n'abaana abalenzi mukama batuwadde naye gyoko okutulugunywa omwana wa munono bbaawo ebiragadagala by'omuliisa okumwawula ku nnyina obukyayi bw'omuteekako mbunazaala wosanga amalaalo naawe ozadde omwana omulenzi katonda agenda kukyalenjinga omwana waafunne omukazi nga tebagala kuwuliza ng'omwana wo tayagala kuwuliza nange nja kutta omuntu ku mwana wange nze mmanyi enswa n'omwana wange nze mmanyi bwe mbonabona n'omwana wange
nze mmanyi gye mbonaabona n'omwana wange gwe mpa engato ya black ndabazunga okugula ebintu kuli wano mwabavu muyina entondo kye tulamuza munyiiga si kubatembe munnange ffe abalina sente tumana gatukana mbw ate ngende so nzalija kankubuulire naffe tuzadde abaana abalenzi nga bw'okiwulira ng'omwana ati gyotubonaabona n'abaana baffe n'omutwalo mutayirira n'okola otya bannange tayiri otunula osula otunula nga gwe omukyala adde eri awoomera omwana wo tayagala mwana wakwe terina sukaali n'otoba ne tayiri gw'ogimanyi omwana asulako abasiiba akaaba abakyala mukisuusa wali banazaala ababisi genda bagaanira naye nze bannange mba njagala omwana wange afune essanyu yeeriire ku kitumbuwa kati analyanze nnyina kati muleka n'alya ekitumbuwa naye nze anaafumbira omwana wange ajja kweyagala allahu akbaru njagala nze alifumbira omwana wange naye abaana awasa omwana wange balina ennaku abaana awasa abaana bange balina ebizibu batya mukyala nze abaana nga ntibakwidde mu good life tebalaba ennaku sibakumanyira ate sibakuba kufumbira ku gas si myamuka owanyina abaddeyo nga tafumbira ku muka omutweke ku muka osiri wala yenna amaaso gajule omubogolera owange gwezadde omwana akuzika nkuziza omwana wange bitumbuwa be bisobozo oyagala kubiri ate omukube akala kaliwe mugende mukuba abannyammwe nze munnange manja nakozeeko oli malidadi yazalanga yakwagadde mwana gwenga ekyo kyo buwadde bubiri wano niye omwana aliko kikyamu kino namukazi abagala adija omukazi nzabadde ki so tuveeyo ndowooza kakati tuveeyo oba nnyongere olaika olina nazala gwoli mukyavonyirira wamama nazala balungi I love you I respect you no otaka ko olina nazala olina nazala adija nkulaba adija wange no adija wange munaye nkwagaliza birungi omanyi muno mu nsi ekitufudde abakabi omuntu ali proud okulaba nti gwe adija kankuli ekitufudde abamaanyi yes anti kakati no let me tell you something adija omwana we yenna kastafu n'omukazi ng'alinga adija awulira omwana we yenna kastafu n'omukazi ng'alinga full figure olina kwebaza katonda olw'ensonga first of all tuli hard working tuli bakazi obankunyonyola entya waliwo omwana w'omukazi gwayagala kazi adija abantu abanchallenge nga tebamanyi era sibanenya omuntu gwalaba full figure wano oyo si ye full figure w'amakage you know kakati abantu batuchallenginga naye tebatumanyi bambi nobasaasira kati era mbakwatibwa nnyo ennaku nga bazze wange okubayamba bawa obuyambi like nga bwenkugereza mako kati kankugereze mako nabatwalibwa president Museveni nakwala abaana ba TV bonna ne batwalibwa president ku appointment yange nembasabira ne babawa ne baagala okumpa ne mbagamba no engeri gye mulina kyemuzimba temumpa njawulo ne mbaleka saakoma okwo katola waffe abaana babadde bajje waffe buli mwana ba TV omanyi nti TV ekkubira n'ovuga amafuta go n'ogenda n'otula ku seeti n'omukolera programu eyo bamusasule kubanga kyekimusasuza si bwe kiri after all bajjeewo okujjako content kati nga goba ovuze n'ojja wano bo bajje tujjako content gwe bage tutwala ku ma TV ate olumana okujja content njo kyayo kyova olaba nti industry yaffe yagwa etya tebalinga mmwe badijja abali hard working bwajja oli amukubira namaga ngenda kuwa emitwalo 10 njagala nvumire gundi njagala ntwale teke gundi njagala kumulabisa nkuwetaano kati oba nkikunyonyola entya bayina bu director obukuli obwo bu program obwo bu entertainment obwo gundi nterako 10 sabula ne bafumba n'agabozibozi owulira era kinnuma ku Mako kiri eki Mako yajjanga ewange yajjanga mu ddwaliro amanyi omwami wange nalyanga naye tulinnyamo kimu Mako nga baba n'ekizibu tukigabana era nga mugamba am your brother saagala obe na kizibu anti am your sister toba na kizibu oli brother to me kati nga wondaba naawe ate nga wondaba wenjagaliza nga sina wengenda neskoleyawo pass
omwana oyanzikakanako nankuba nga balina kale akalenzi akalinga envunyu nankuba nga ne mu ddwaliro omanyi nti bajja mu ddwaliro okundaba nga nzadde bugoloobi omwami wange yaliwo banga yabeeranga waawe yarecevinga baby alina okusayininga ku ddwaliro ne balamu yajjanga omwami wange wali bamumanyi bamama fina bamumanyi banga Uncle Frank Gasumba n'ababiti babanja bajja mu ddwaliro okunkyalira aba general ng'omwami wange wali nabo bajja bamusangawo ngenda ne bamubuuza muko ne bagenda naye bayimira mu kamera zaabwe ne bankuba naye nga bw'okwata interviews zonna zenze mbakolera be basasulwa ate jakati kiringa kino kyekkolera ate janze nsobola okukola YouTube channel yange kubanga already nina basaponsa be nina siba malaayo mbasagala kunyigiriza kwa siba malaayo kubanga nze first of all ndi blessed nina basaponsa nsobola okukola YouTube channel yange nembera nga ebigambo kwembyogerera naye kati kino kyensobola okuwa yeno yentatafali yenkuteekako thank you kubanga bayitu abakoleranga content ajja nakujjako interview nagamba njokya wali akakana kawo akazaala n'omusajja gukatamanyi gukazaalamu akakana kagundi kali awo kanjako interview akawala kanvuma kajjanga ewange nkankawa n'engoye kali awo katunula bubi nnyo kalinga obutakayo nsambya waliwo n'akalala kali era ku kativi kali eyo kali kesimbawo n'abantu ne bagana n'okukawa akalulu abantu baawona akakazi ako kansanze mu show ya Biggie fe tulina abantu oyo Biggie mwana wa MP yali mukwano gwange enfanfe newaka ewaabwe kyovala Biggie ampita mami era talina kivu kyasobola kugula kati obuzibu ninaze lwaki nina abayimbi bangi era nja kutuukawo kinyonyole nze mba n'abagagga buli mugagga gwomanyi mba n'abagagga ndi blessed nze nasaba Katonda mpa abagagga fune family kuba sayina family nze nina abagagga buli mugagga gwomanyi mbeera mumanyi kabeera abakulira kirumira nze wakirumira ntula naye nga tunyumya mu nyumba abana sister we ntuuka we nangamba my sister wano oli waka kola buki oyagala bukimu wakirumira kebeere ne waggulu kebeere eri kebeere wa mukyala Suzani ne Suzani mulamu wanga mmanyi okitegedde kakati omuntu agenda yeebuuza oba furufiga abagagga bafuna atya buloba n'amazima ngagga kutisa sente ze zituuse akutumya ekintu kikole nga bwakikutumya akuwe oba akusasule n'abantu abasinga baagala tununya nnyo enjawulo nga tanonakola ki kukola oli kyamutumye ekyo nakyo kikyamu kitwetedde challenge sobola nti omubbi ne wabba banka addamu nabba era afa bba so nga wandibye banka n'okola ki n'ogenda naye nja kuwondeka naye mu byonna kyenjagala okulaga kiriwa no problem olidde emiyembe era okyayimiridde ate nga tukuwadde ne ssente kyenjagala okulaga kyekiriwa kyekino nti nze kati bansanga ne Biggie nagamba hello for figure hey give me name please I don't like your hug. Don't I don't like you. You don't like what? Your hug. Nga yagala okupa aga a pretending ene bali awulira abantu batusanga ene bali ba pretending badda wali ka TV na kuvuma na kwogoleza mbu abera akola content munnanga nti bangambye dumu kansanga kola bontanga kansaba appointment ya president ne mugamba sinze PA wa president ne mulaga Dr. Omona naguno guliko tajifunanga wabere no mu public balaga nti bagala mu meetinga ntegedde kakati oyo mukazi yansanze wali ku awo kugundi ntana kugenda uno ne General Muwozi era namugamba ndo nze ura Biggie wano ensiba ngandya mubuza aba bansavinga era abansavinga nabaga mumpe bye mutere okumpa kati goba dogama mbatula emitwalo 10 awo mayisa nze tuli awo bakuwa siwani bi ne bayita biru ya mitwalo 7.5 mente muli ya mitwalo 10 ndaga meteri chips za mitwalo munnanga awo tuli awo bo chips tunyawo bo chai chai obuchi awo biru ne baleta biru ya mitwalo 7.8 kamu kitundu yango olidde obuwera chips zokadi kuberako ebintu bannange bali abayindi bafumba ebintu nzana abasajja bano bandisize ebintu mwaye muwoza ndisize ebintu nawe kusiba spring oli ebintu waliwo naye ekololeyo oli ebintu nga mulimu nempekeza akaso I am jealous okay kakati yazze hello bantanke nemga please tomala ko perfume wabula Jennifer somala ko kawawo kange ampunya ko kene kuba kawulya nawe netago kunyaka akubya kawo zemba kawulya webale nnyo katoyagala bakamale ko nyina ndeka kenkwawa
tontekako abamutemera na deodorant njondekako ekikwawa kwawa nedda kyabuntu naye waliwo ekintu ekibeera too much nze mu bintu byonna ne badde ensonyiwa basandimiddwa nnyo kubanga ndi muntu mukulu nze ndi mu future bo banoonya future nze ndi mu future natuuka dda naye ekyasinga okuluma mu byonna ye mwana wange omuto omwana atanaba nakweza myaka 3 ku nsi nga nazo na myaka 2 muteeka mu nonsense watanga nange njijeyo wuwo kuba nabo balina abaana nabo bajjeyo ku basajja baabwe babateekeko mu public balite abasajja waliwo mukwano gwabwe yayagala ekisajja ekibi ekiringa ezzike nga yakyegwa nokyegulira baby please afukane ku buliri nga byo temwabizannya baba bakuzannya nabo basooke bazannye ebyabwe kuba ebyali mu public ensi yonna biraba babizannyako okitegedde naye bwe bakuzannya nga ate ebintu waliwo wano omusajja omala alina YouTube channel azannya buli feke buli kaliyoka amuzannya buzannya waliwo n'akakazi akala akampi akalinga obulamu bw'ensi eno saagala kwogerako ka platform bajalowooza nti gwokalumba kuba ndi ku channel yo keyo kazannya buli kaliyoka buli comedy ka bwoto gwakola ebyo faking nga bintu ozannya ebintu bazannya bino bekuba n'eŋŋumi n'olagira ddala nga balagira ddala mu bituufu mbuje ebiri bino bokenya byangamba nga nkuba muntu trending yagamba mukuba trending omuntu yena alowooza nti goli mubi nnyo kumbe ye page kakati bano bakola ebintu ne baza lwaki gwe tosoka nolagaga amawulire amatuufu ensi yonna ge yamanya nga omusajja kuba yakukuba alaba gwe bukyanga ozaala walolaziko tata w'abaana bo lwaki tomugjayo nga tonaba kunoonya bba wange lwaki tojjayo bbaawo kuba gwe oli ku TV era yekusasula soko ojayo bbaawo omuparedi ngaawo ku TV obalage bannange bba wange yono mu public nange osooka ombuze bba wange mutubuuza nnyo abasajja baffe mutubuuza bofumbirwa ddi bbaawo yaani naye nga naawe ambi embuuza tonalaga wuwo sooka olaga owuwo ngambe yalaga owuwe munnange that's why kyava mbuuza abamu ne bazaalamu tebabamanyi tebabamanyi tebabayina abankalekalira jasi omusajja avaawo obwo vyo banaagaana okuwobuvunanyizibwa naye oba yes badde njagala okulaga tebabayina abenkalakalira owulira so bo bennyini beewalana babeera ku butivi ono yaleeta ono tebakolagana kyova ne ka program bakawula bo bakolagana beebuuza naye beesanga mu lukubo program ako kakuluma bubi nnyo kakuyisa bubi nedda ka program kantama lwa nsonga ffe twakazimba ate ne batuvuma sinnagaana njogerako ebituufu it's okay njogerako ebituufu which is okay naye lwaki onjogerako bifo nga te ebituufu obimanyi nga nekyendo okimanyi abantu amutu abasembeza mulamu baffe nabafuka baganda baffe omotoka bavuga tubasondeddeko kuliko esente zaffe cash money nomukava kubigere mukwano wetekeko mugundi wetekeko mu class omuntu akunonyeko wati ne mukama ajako nomugamba obuzaako mmeka mwezi nokwata obukadde yes bitwagato ovetogere tulina bulumi ku mitima namulabya bebo edisite Munyonyi naye nawe togendayo no can you imagine era nende dada bazira timiti no Uganda olaga kifaananyi kye kya Uganda nedda omwana wakibazibye Emirates bwe otula mu Emirates bakuwa ebintu byonna byogenda okozesa blankets nezo headsets ne bazikuwaawo bw'oba ovaamu obirekawo omanyi lwaki baba baziza bagenze nabo bakimanyi nti muntu watula mu Emirates muntu ategeera mutegeevu abamugaggamu abayakolamuko mutegeevu teyakalaba ndabanga bazeerabidde kuba tebasobola yawula okwerabira tebeerabidde balowooza nti bukolera ewalala baba bajja kujja nobabugete babulowoozese bajja busonsekamu kaboze nasa nabukole please obwo muntu bukolera kweyo nyonyi yokka era tebugenda bagasa kugenda nabikolo mu byabantu kusoza kifaananyi kya Uganda era nze nkuya minisita w'omulala by that side bashi owinga bano kino kifaananyi okwerabira kyamuntu namuntu waliwo omuntu nga typical thief yawula okwerabira kubanga baba bava kunyonyola ebintu babiwaayo n'abavubuka ab'obuvunanyizibwa nga bayita otya typical thief bavunanyizibwa ki bandi badde benjera for nothing ate bayenjedde for nothing buli kye bagenda okukola banakyogera ekyenyinyalwa Dubai mu kifo ekiddukiro kyaboonoonyi Dubai katalinga katale kamubulo era ogenda kulambula oba ogenda Dubai tosobola okyogera mukama kiringa ttake dumbu yattake nga ne bw'oyogera ttake bamanye ebeerayo bamalaaya ebeerayo basirusiru omuntu asoga nti ngenda ttake nkusuubula kuno si kuno nakugamba face factor batonjaga tojja kusobola my motto is face fact bw'otoyagala fact tojja kunsobola Dubai abaana bagifudde ekiddukiro kyaboonoonyi ate bagenze kola Dubai evudde ku level gwe nga tewagenze mu papo pate tebakuyise nze Jennifer pate tokyazaagala my sister nina ebyokola mukwano nina omusajja n'abaana b'ennyonsa nina business zembala buli lunaku nina abaana b'ensasula buli lunaku nga nze boss kakati praise the secondly
Milioni 3 obanyaza enkozesaawo ze spending kubanga katika nkubuze. Oyagala kungamba nti no ateka papa yabasasulide. Douglas aina sente. Endo sigana aina sente good and well. Agenda kola meka. Agenda kola milioni 15. Ayinza basanyisa mugaba. Agenda kola 15 awo. Ayinza basanyisa mugaba. Ne batwana bano kana ko lubina ko lwasongolo olwayine ggulo okuyiguguruza. Ana alina figa sebo tomuvuma. Akati bamututekolayo kimuyimbi. Singonga nti abayimbi. Wawa. Anyway, sagala agenda yo sagala kumanya bibakwatako era ndi okay. Bandigenze good and well. Okutambula ko kirungi mutambuleko mulambule. Mukope ebintu mbete munsi yaffe nayo okubba. Tebabye. Okubba edisete gwanga ate wewunye Yisima yabarabisiza. Berabidde. Okumala Yisima nga tayerabidde. Yisima wa Sweden ye yagenda dda Munyonyi z'abazungu. Excitement yalaza Yisima alinga talinyanga kunyonyi. Sweden. Yisima wagendanga mu basi mu pick up. Anti kati Yisima badde ne phobia y'ennyonyi. Kati yazemu okutambula phobia mwedde mu mwana ya excitement amalo gonna ekimama obusama ava mu motoka bannageze motoka ne Uganda zonna weziri muwanga aliawa Yisima tomusomanga wamulaba ku gundi wamulaba ku gwanga mujje amazina ge yakuba excitement ever ali excited Mbambi naye mbambi musajja akaddiye ebintu yakabira aba akaddiye ali excited bali Sweden ate bali bakola bayina che Sweden yayina ki yadana ki Yisima dana 13 yayitambula dda saagala olimbire Yisima era nze njagala Yisima abere example eri abana abaganya okudda onino omwana numo obulamu bwange simanya omwana yalidde Uganda kuba mmanyi omwana ona amala dda wano ku bwongo bwe ku magezi ge kyali Ndoza wanyinza nomuwa Ministry ya Finance. Penge. Banange penga numa. Penge mugezi. Penge kati singa akola ne banite. Ne batayebwa. Yes, anti kakati. Mugeza tuka kweyo revo. Nda penge mugezi okusinzira kati omuntu asobola okustandinga ebbange eryo nga nasigala nga kyakikuba. Bana lwakwate tugala kubeera appreciated eri abantu abo. Naye omuntu asobola okumaking life like that nengo olaba nti si mugagga nnyo si bwati obanchi nyonyole ntya omaita tegeera bulungi ajalo za tumuvumye naye ate nze ndaba nti wakabi okusinza bachi maintaining olaba na lichi okumaintaining life gye babeeramu ne basigala nga bastanze strong sisi kyakiririza mbulamu bwa social media dear nange kye njagala ati gulize mukwano njagala kwogeza mazima Yisima omuntu alinga Gravity abadde aswena nkwale mu kiwunya mu bwavu obwo omuntu nga Gravity nga takola mu government nti assigninga sente buli mwezi watugamba endongo temuli omuntu alinga Gravity yes nja kutukawo nawo omuntu alinga Gravity okuvaayo nazimbe kizimbe ngekyo praise Yisima wakana tulabya abayimbi bangi nga beteekako ebintu ebitali no Yisima teyawakana sijja kulimbira Yisima singa abaana bano tebakuba abantu bali success singa oba bali blessed abantu omanyi Gravity psychologically bantu ameka basobola tekamo ko inspiring okuzimba ennyumba bwete eyo ennyumba twajebanga ku basajja bakulu bayimbi bameka abankana Gravity abalina ennyumba bwete era nya kino kanti bagambe Gravity bwazi tuleke naawe twogera ku mayumba ono gaya ni muganda waabwe omulezi twogera ku Gravity ennyumba ye wazimba we wali Pastor Bujingo waliwo oyo mwana waliwo Juliana waliwo Papa Pato Douglas waliwo Franka J waliwo Lagadi waliwo ono bawa Juliana Kanyomoziani Amon waliwo nze naye ate nze ndiye no paradise yes that is fact nze ndi ku paradise anti nze wendi ndi ku mazi osana okwata n'ekikopa n'osenako wali awo tewagulwa abo mukwana nja kutwala nkulambuzeeko kakati Gravity naziza zone jali kaziba kapali side ye fena ayimbe abasinga bali ye by the way waliyo Shiba inayo ate Shiba ya ina nezo kutunda Shiba jali ina nyumba nyingi Mary Bata jali Lakesta jali banji nyo tuliyeyo naye lwakuba nti wa areas zaukana kati fetole no paradise zone wali abali mupala wali abali eno waggulu wali munyagwa mugati gwa Bata naye ali awo kali nabane mu government banji nya bali awo ne Bobby jali ne Bobby Kyagulanyi kali nze ndi wano nga Kyagulanyi wayi naye Kyagulanyi musoka wano Kyagulanyi ali ku mazzi wati ku daddala ku mazzi ate nze siri ku mazzi nze ndinawo nga miti emotuka ku mazzi oba mita 3 so nti Gravity bwe yagula yangamba kati Gravity nalaba Adiweya waliwo Adiweya
adiwe tugitekako sente okola wo ina mitwala 5 10 20 5 7 5 kakadde omaisende zikutezugunganika oyiga wera abiri nga bazimbi batandika ngoddamu ngokunganya wera abiri nga baddamu abasitulako kye basitudde oza milioni 10 nga ngojayo mitayimbwa oza milioni 5 nga bajjayo seminti okitegeera kale kintu kyo gravity yakikola nadiwe njimanyi omuzimbi gwayina iwa Franka je yingine yomuno ya Franka je kuba nyumba yegomba ya Franka ne nyumba ya Franka efana neyo so njaga tulekerawo kwenafuya tukiriziganye bannange tewali muyimbi ali mu kategori ya gravity yazimba nyumba yo muyaka ja gravity tewali muntu yayimba yazimba nyumba yo bakafero bayimba ekyabatta bantu bawano bawambalese bawulira babasudde bafate bayina bebayina nenga tebali basajja bamaanyi era bakubanga ebivulunga kuba namboleka tunuya muzayise batawuyo akaddiye talina sente ebintu ebyafa yagera nayingira mu business okusuula alina music alina ki uyo musajja mukulu wali so kati tewali n'abo abasajja banjogerako tewali alina nyumba nga ya gravity ekyenjagala okulaga ti omwana gwayimba ebintu byogamba nti butegeera na bitegeera sijagana jenye mu kitu tujja bitegeera naye abasobola okwenspiring abantu okuzimba ekyo abantu bangi baba wasene ne bazirya nobo zijja mu government abala bazirona ne bazibba ne zifa abala bazibba ne bazinyomo ngene bazikwanamu abakazi njagala okubuulira let me tell you something kino ngenda kyogera nga tudena mu kamera nze nagambe bana bayimbi bonna bamanyi lwansonga kindi n'abagagga era mbagenda mu ngenda maka gaabwe waka buli muyimbi ngenda waka njagala okubuulira ng'ogyeko Zuwena wa Bebe Cool tewali mukazi wa muyimbi ali self contained nga wa gravity nkiddamu ng'ogyeko big size Bebe Cool bana njagala omuvubuka oyo wamutegeera Bebe Cool ayina empisa respecting mukazi wayagala abaana be akala tatu sako yagala kati nze ndati ndi mukulu ku Bebe Cool ni mukazi mukulu ati kati oyabanga brother wange waliwo abantu bambe twerekereza nga noba wandibadde omwagala n'omweka bulesi noba omwegomba ate ekyo kibula mu bantu naye wandibadde omwegomba kati nze n'omusajja gwe nabadde kati nga Uncle Martin mugagga mpereza sente wandigambe baka mwagala oba nkwani naye kati oyina byomusuubira mu bwana kwantu ogenda bifuna ontegedde oba kati nga bano basobola tuwangalya mbagagga nze soba abakazi bakola ekyo kakati nze natwalako omuwala nga ewa nga ye ayagala kubanga baŋŋamba mbawulemu ab'emiliyoni 10 ab'ettaano nga ngenda bawa sente awo transport ababiri omwana ngamba Jennifer saagala sente njagala musajja oyo ne mugamba muwala gwe okumanya oyina obutwa ku mutwe omusajja gweyagala mumanyi asobola okwagala kalayo soka wetunule nedda omuwala omanyi weyafana muŋŋamba nja mukubulira mukama atunula ng'obutwa bona bakwata bukamera abenjera n'ennaku abana babayita free answers yayagala nze nanonye musajja nze omwana nkyawa n'akaba neyevulunga namuganda wali nkwesente ogende Jennifer njagala musajja sente nazi musanza busanja miliyoni 4 bona nembawa kakati omanya simu ze bankubira nga bagala omanya bakazi abagala okumpa sente bagala naye munze kati nze babulira fact omusajja takukwanye oyagala kumwetega soka wetunulire omuntu tayagalako kumugaga wetege which is okay naye wetunulire size je wetega size kyeki enfana ye ndabika yo capacity yo background yo ate ofunye mugaga tokyuke kamuleka bere muganda wange nsobola mufuna mu kyenjawulo okusinga koki kubanga maybe ajja nakunyenda kaleme kunyumirwa ajja kunyendako nga ina mukazi wo mutame waliwo abantu nga bakwendako oswaluke akola byobwerere bwo otandika okuba essimu nga nze nawako omuwala kamiyoni yayagala kwetta n'alemera kamiyoni paka kamiyoni eramukozesa ng'omuwala anfuukidde ekizibu naye ali mulungi omuwala naye nga kamiyoni muna tali mu byalaavu kamiyoni tali ku byalaavu era nze newunya balina laavu ya kamiyoni abatijjukana paka kamiyoni we yakola atya yamala n'amulya n'amulekawo awo namugamba ndowooza owedde kati omwala katono yewa butwa nga yali mulavu nyagudeze mwita depression muzita mutya depression omwala yagwa mulavu depression natandika okumenka natandika okuzoliga business nsifana okufa ali ku musajja jjuka simuza kamete zibeera ko tebazikwata okitegedde kakati nze omusajja ngoyo mwagaza ki saka kwatununya nenganze full figure waabwe
Sometimes techiva mkwetu nedda n'okulowooza nagamba kufumiza nsonga ya bongo kati omusajja ng'oyo at least kabere gwenenyayo omusajja bwa omukazi ng'omusajja tabwegombye oba weegomba waki kye njagala okukyenkukame no nga nti beetege njagala nkube adija omuntu anyuma nnyo nga yakwekwanidde naye era bw'oweetega ayinza obba takulabye n'akulengera n'akukwana adija tali kinyuma nga musajja oba omusajja okurespectinga ng'akweyagalidde ati ayinza obba takulabye naye woogiramu wootinaga nedda bebi toyogwenereza genda bwetege kitaawo Munange omuwala nga ŋŋamba nze Jennifer njagala omusajja oyo kazi wantu sifuluma wano sivaawo ne mugamba oyina ekikyamu ku muto oyina akato waliwo ebyo tutanyumya nti kati oli bosi wange saagala sinyumya bibosibosi naye lwakuba nkirese bulesi so abantu abamu obeerekereza nga nafuka mentawo nafuka business partner nafuka brother wo nekikwanguyira nga ngakubeera na open munyonyola byoyitamu nagezako kuyambako bisolovinga nakuyambako kati nga for French noka sekasin mbadde nkola business wali ya million 10 naye kati ndi wenne bwenti lenti bla bla ogenda kujja ku birthday yange nga njagaza ki nga nkwagaza ki obeera onkoze eki nsooke njeyo togenda kujjambulira njita nazaalawo oli mulavu ne nazaalawo so mu byonna byenjagala okugamba mbadde nkyakunyonyola njagala okutegeeza bakazi ababayimbi mukazi wa Gravity capacity gyalimu ye mukazi wa Gravity omumanyina bulungi by the way tuba twogera ku bakazi pasajja abalina abakazi Gravity alina omukazi talina kakazi mukwano alina omukazi gwe batweka mu bantu alagika mu bantu embooko tayamwagali ya public amulage waabwe naye mu bakazi b'abayimbi abali self contained obalo kimenti Gravity akera kumacha nasikira ku mukazi weji ebyo bya bulijjo bameka babikola baselebu ba wano nana katama kigambo kibata selebu wa wano Gravity ye muntu ayagala mukazi we n'obulamu bwe nekisoka Gravity tanywa mwenge takuba ndongo tanywa njaga tagenda out yes Gravity n'abayimbidde kiboga avuga emotoka nadde wa mukazi we walaweko Gravity ne group ya gavuka gana aganywiga enjaga agamaviri wala mulebeko Gravity kyakola akuba kapiira oluva ku mupiira nadde waka Gravity omwaka amukola n'abaana be love yo najwa mukazi mu package mufulu nga bojiwulira kyobana wali agende bula era yagenda ne mukazi we abayimbi batono nnyo kyabakikola agende bula ina ogenda okulonderera buli bonkumunye kubanga bugenda muwayo simayimbo no $1,500 1,200 ezo abayimbi besoza abayimbi bafuka chipo $200 bebabuzunganya no bye twakutekedde okusula kati ogenda kuliyawa nsamuleti wana mwetingyo abayimbi bano nga bayine nnako bagende bulayo ne babali ali agolera ne babali aguzibwa bonna ne ba fotoka Gravity atambula nowe kati gwe bokyayogera ku Gravity byotamanyi ku Gravity mbimbuuze kubanga nze ngende wa Gravity batamanyi byotamanyi ku Gravity bimbuuze manya abana ba Gravity okuva ku Queen ompulya bulungi ne Queen gwe njogera gola katomo manyi anti ngamba ababo kati mukwano nze kugambye bakazi b'abayimbi abakyasinze okuba n'abasajja bali perfect muka Gravity era yatuuka empana majegula naleetera abakyala abali ku HK Media okwegomba Gravity nze nkubulya mazima Gravity ye muntu akeera ku makyala gamba mukyala we baby tugenda kulya ki mwetaaga ki buli wiki amutwala mu shopping n'alonda buli kyabawula kye bagenda okukozesa week buli week Gravity zirange chansuka konza ngende wa Gravity bya bulijjo kugwadija byenjo abantu kugeme ngenda mu bayimbi banji mbamanyi omuntu omala kikola ye Lutaya Geoffrey naye abatabikola ati matovu agumidde bingi nze nkunyumiza Gravity muntu ayita ku supermarket nalekayo senaga mukazi wende 7 million 2 genda mu ndebe mwagala kukubide nga tokwata ndetadde million 2 wana abayimbi batono nnyo abakikola abayimbi banywa enjaga banywa emyenge babevaako abayimbi babeera mu mabaala kiro 24 hours akayimba kakubye simanyi uddawa Gravity atoli musanga mu baala baba batamidde n'amanyi gesajja tebakyagayina bale ebakuba bingi babeera batamidde bayingira bukya kyova abaana bazaala babitundu bazaala bazaalire bayingira bukya abayimbi babeera wabwe ku makya nze nabakakasa bulanka ngekesa abayimbi bali guni batunula nga balina ebinyinyi nga balina ebinyinyi batunula bati notunulira muyimbi nomugato ina buliri kati Gravity wale mulabeko
Edda. Mukasablanka. Edda. Nakesalayo. Makana wasa. Simanyi oba yalitana. So, nze njagala gravity tumu appreciating ekyo kye yakoze. Omuntu bwogobo ngamba nti ennyumba sente zibulako nyingi nnyo. Yagizimba amanyi era naye amanyi. Gutozimba nga nakofa bazimbe tumanyi tujja kuta mayumba mubotoke mmwe. Tujja kuta mayumba museseme. Tujja kuta mayumba nga newe gatudde obutuzi n'abagula bitayo nga kanti nja kuta nyumba. Bwatwe kyamutese nyumba yo jukira kamene wate nyumba. Era bakanti nja kuta nyumba era mwameze ensenke mu nyuma. Tujja kuta mayumba nga newe gatudde obutuzi bagamba nti awolawe gatudde. Bayitawo mu kigagga. Bayitawo mu Kizungu. Ogabe mu Kizungu bacha wagulwani. Nti wagulu abo abazungu. Nga tukuteredde nyumba. So, nze njagala nnyo okukkiriza omuntu alina kyakoze nga kyongerako oba nga kirabibwako nga examples eri abantu abalala tumu appreciating tugambe nti bannange gundi akoze kino. Ffe tulaba abayimbi aba Bobi Wine abo nga bazimbye amayumba. Fera ntugamba omuyimbi asobola zimba ennyumba nga ya Bobi Wine. Omuyimbi asobola zimba ennyumba nga era kye kinjagaza Kamiyoni. Kamiyoni ya inspiring abavuka bangi nnyo okubalaga nti omuyimbi asobola zimba ennyumba ya Kayina, omuyimbi asobola okukwasa embaga Munyonyi, omuyimbi yali Chameleon, you know. So to appreciating eko sometimes to very appreciated DJ bali baleme kugwamu maanyi baleme kweta mwansi yabo jukira bana abantu basigala bana Uganda nafe tuli bana Uganda tetugenda kwera abantu bansi ndala abantu betuwangalya mbe betuvuma betuvola betukola kibe bamu betuwangalya mu one time ensi yeto lelinga round about ogenda mugwako nga ino kwa pass ogenda mugwako nga ino muzigo goyagala okwebakako nze kati n'abantu banyinyo bampadde abaana baabwe munnanga mwana nemye nyamba omutwale mu omwana nemye muntu aliyeko mu parliament nyamba government emutwale butabika so no mutunulya nomugamba bulijjo nvumira ki n'abakyala bangi abansaba ennamba bulijjo nvumira ki nze simana gye bajja simu yange bajja bandebererako olubeera ku mikutu wano nga batuvuma nomugamba munvumye vumye munnaku omunvuma munotekayo comment notekayo kifaananyi kyolina kuvuma nakufiirako nga nekya comment takumanyi tasuubya nti agenda kumeetinga kano namweta namukusulako nakumeetinga nga tewa kyakoze. So nze kyenjagala okugamba nti tubeere appreciated eri abantu abamu abantu betuvuma kati otunulya omuntu